yona muganda wange kyekiriwo akabuliriro kaaki obuze nnyo naawe olimba mbadde awo naye ndaba ennama ne ŋŋamba yona wange bannange bakuvuga sipiidi taata nedda toyina ofu leka naawe ndi eno nina ofu 2 nabadde ofu eggulo leero ndi ofu ku mulimu nzirayo nkya nkugambye obeera eno ne weerabira n'okwerabira ewammwe gye wava nti waliyo kuzibu Lebangambye timulina mobile money badde nsaba kudrowingako nsaba y'ekikumi kya 10 oba tonsedde nnyo basusedde olaba ne goonoonya oyo bali ku 15 naye nze kubeera ku 10 oba ojjayo 10 oba oyagala okusindika 5 kuba kashi kalaga kale tewali tabu oba osala 10 tewali tabu sina kyakusala okuba sente nzeetaaga ngenda ku mulimu ndi ku bwangu ate kyakuyambeko olina kusindikira nze then nenkuwa kale tebanaye akasaka twakagomera mwebalekola baana mmwe etudda kyaddondo ya paka last kati wulira bakuwa akasente akawera ne bakuwa ofu 2 ne bakuwa obujjanjabi olina insurance ekampani kyeyo gyokolera muganda wange bagiyita batya sikimanyi nakukimanya nze era ikasi kampani babawa sente mmeka babajjanjaba mulina insurance nedda toyiza kungamba nti okolera kampani nga tebakuwa bujjanjabi ate sawa 12 oba okolaki nkola 9 emunya buleeki kitegeeza nkola essaawa 8 oba tuyagala buleeki okola 8 lumu n'oyitamu twandiyiyiza nno ne tulaba ekiddako nedda muganda wange abo tebalina kibwe bakugamba nga bakukozesa we batyo tewajja kukola nga muddu twajja kuyiiya bulamu ate tulabe nga tufuna ebiseera ebitangaavu webale kasita gwakyogera nange neyanziza munnange okitegedde neyanziza munnange kale mpaka namba yagalira 0355546 kale mukwano Shakira kanji saving neyanziza munnange kubalala njabba sembeerawo onnawo nkubira Shakira oli wakubako obutuuzi kale naye onyiri ayo bale kunyirira kale mukwano beera bulungi baye etambula nga yo mwagibala mulinze pepe olulala kale kyakabi kale mama kale kyakabi neyanziza
naye Mukama Katonda wange nakukola ki? Nakukola ki ddala? Omusajja n'anzija e Uganda namuwadde obukadde bwange obu 5 nangamba ndeetaano okunfunira mulimu. Olwatuuse ku airport naabwe akatutandikire wa mwene ensinze gye sirinaamu yadde omuntu gwe mmanyi nabadde nzijidde ku ye. Sirina gwe mmanyi. Yangambye nzije nga nkuzizi sivi zino nziri naye kati nze ngenda kutandikirawa. Ngenda kutandikirawa Mukama Katonda wange. Lwaki onkuba omukko bwe guti? Simanyi bwe bagula airtime. Simanyi bwe bagula data. Sirina layini za wano. Eyanyambye ku airport mu nkubire naye sirina wenyinza kumukko. Ni lwaki ensi yeeyisa bweti? Lwaki abantu beeyisa bwe bati ku Munnayuganda munno? Lwaki obuyisa munno bwoti? Ngenda kutandikirawa? Muganda wange Princess. Wange Olowooza nno mukama okumulimu tebinfuukidde ebisi. ate kiki? Mukama wange omusajja. Anfuukidde akabasa. Mba ndi awo. Olowooza tateeka ssente ku buliri bwange. Sente nga ziteekayo ati olwo mukama wo mukazi taliiko. Kaki mukama wange omukazi akyabeera. Yakola lunaku lulwe n'oli n'akola lulwe. Bandi awo nga nsanga buliri munnange ng'ateeseko zino ssente okuzisangako. Olowooza gwe gusoose? Gwakumeka guno? Nondi gwakusatu. Osanga ssente ku buliri nga zakugula byakozesa nga ssente zaki? Kakati toyinza kubeera nti ate wava ewaka kunoonya bulamu. Ate no gyo nayo n'okutuuka bukutu singa tofuna na ssente. Awo tuba tulina okunoonya ekiddako muganda wange. Kubanga eno embeera nedda toyinza kuŋŋamba nti okola ssaawa 12 tebakuwa bujjanjabi. Ate n'ezo ssente ze bakuwa ntono nnyo zo ssente ze baba omuntu akola essaawa 12 ate nga tafuna na ofu. Wanisazeeko oli ku mulimu kale kankuleke naye funa obudde ontuukeko tulabe tusobola okuyiiya. Tuli ba Luganda tusobola okuyiiya tulabe ekiddako. Olina CV twandikoze CV awo ne tukyusa tunoonya ku mirimu ne tulaba ekiddako. Newaffe ne b'osula basobola okuwa omulimu. Naye nedda muganda wange ekyo tekisoboka. Ebyo tebikyasoboka. Tujja kuyiiya tulabe. Kale muganda wange. Kale ogira oli bulungi. Naye kirowoozeeko ekirala weeteeke ne mu ssaala. Eyo gy'okolera si kampani. Kale kola kankuleko okole. Beera ku mirimu gyo. Beera bulungi. Ntandikirewa. Noonya ani kati? Sente zange nazimuwa, sente yazirya. Kati nze ntandikire kwani? Nende wani? Sawa kimmenya. Ekimu kimmenya. Nangadde nkyuse ku mbeera y'obulamu. Y'obulamu ate bwongedde bukalu. Onyambanga Mukama kubanga ebintu ebimu nedda
tofuna ofu esente zentono tebakujjanjaba tebakuwa ntambula eba kampani oba okolera muntu nga yetetenkanye ono nno kyaliwa nga yeetaaga okwetereeza twetaaga onoonya ekiddako oba si kyekyo biba biganye mukama nakkuba omuggo mu nsi yo nojja ne mwetaliiyo okunoonya ensimbi ate gye ziri era n'olemererwa okufuna nedda situukanga waawo kitange nedda tulina okunoonya ekiddako oba si ekyo obulamu bujja kkaluba mu nsi eno gino emikwano yona naye owaaye kamuleke osanga tunatereera tujja tereeza embeera mukama nga ye mubeezi tujja tereeza embeera naye baaba si byangu naye nange simanyi yaziteeredde buteese ku buliri okuzisangako mukama nga omukazi tatera kubeerayo nga wobimanyi sooka osimbewo akati awo kati olwo buli woozisangako ozisanga ku buliri yaziteeka buteesa awo n'agenda sanga ku buliri kati nno ngaekyatadde awo kukyesa nti nabadde mu kirungo nga ndi mu kufumba olowooza teyaze n'akwatirira kabina ekiki n'akukwatirira ezi bannaye neekanga n'etya tungamba nti mwana gwe mwasuseewo awo ekudduka mu kisenge kyange neneggalira kati te omusajja teyakulumbyeyo mu kisenge munange teyaza naye kasita contract enaatera okungwako leka nkole embaviiri muganda wange munnange abantu bano olina obbeegendereza abantu bano si bangu nsiiba nkigamba buli lunaku abakazi ba wano si bangu muganda wange mbitegeera princess mwana wa mama weegendereze bano abakazi bakambwe